ku ya Shaaban gwe tugenda yawukanamuko mu nzitowa so si mu nsaala so tine kusiiba ennaku mu Rajabu eza sunna ezo zitowamuko ne sunna yo mu Rajabu ezitowamuko so mbakubiriza ne saddaaka yo mu Rajabu naye ezitowamuko teza nti kuyitiriza nnyo buli kalimu akalungi obenga muguno omwezi okateekamu biidhinillah kyonga kiwedde Ramadhani esembedde tubuzake omwezi gulinga gumu ne wiki nga zizo nkakasiza ddala nti saba Allah tekemu abanagusiiba kikisooka kubanga tusobolera ddala okwesunga Ramadhani nga tuli mu mirambo egitambula egibuze ennaku embale kuki ku nsi wakadhalika saba Allah tusiyo nga tuli balamu ate nga tuli basiramu abaki abannamaddala tusobole okubanga tusiba omwezi gwa Ramadhani ebirungi bingi ebigulimu naye nga anagusiba alina kweteekateeka kati agenda okuyingiramu nga alhamdulillah anakola tauba tokola mu Ramadhani gikola ng'okyaliwa neffe tukola ensobi lemera kutuuka n'okola tauba so nga ate olina kola tauba nga tonakola ki kiringa wona alinda ofe ate osooka okole ki ate ekitasoboka kufa ate okole tauba teza nti anakola tauba namukola bifo ave ku zambi lyaliko agenda oyingira Ramadhani ng'ezambi yakola atya yalivaako dda. Naam, ekyo nga kiwedde biidhinillah mbakutira okubeera nga tutya nnyo Allah mu mbeera yonna n'okwewala Allah byakola atya byeyaziiza bibitiibwa Allah buli kiyaziiza mukkiriza gaana nti mulimu akabi akadde eryakakoze ki eryakakoze oyinza obutakafuna mu bulamu bwo ng'okyali mu nsi wabula n'okafuna nga Allah akugjamu omwoyo oba ng'oyingidde kabbuli wamu ne kukiyama bingi Allah byeyaziiza neffe tubikola Allah natusiriikirira ne tulowooza nti Allah musiru ayina Allah ebintu byaziiza nga binene nga kimwe wemunaabyetantala temugenda kumalako nabyo ate nga yeebonereza birina mu bungi eri bonna banaamujeemera kati fe abasiraamu twesiimye nnyo okubanga tuli basiraamu olw'ensonga ffe tulina shariya kyekola ki kyetulagira obusiraamu bwatulagira kiruwa nti mukole kino nti wookola kino ofuna ki era ko wetantala n'okivaako n'okola kiri ate ogabana ki kati omusiraamu n'abawo ng'akimanyi nti kino na kino hara nabbi agamba nti inna alhalala bayyin wa inna alharama wa bainahuma umurun mushtabihat Allah bye yafuula halali tubimanyi kakasa kwe ffenna abantu tewaliwo atamanyi bya Allah bye yakkiriza nga tumanyi halali wane waali nga tomanyi halali kino Allah yakikkiriza ngera tusobola kumanya kino Allah yakigaana okumanya nti omuntu asobola okumanya kino kiri halali era bw'aba agenda kuwasa ayita imaamu oba bekikwatako nti ngenda kola ki kuwasa ne budget wabanga nakola atya nategeeza ab'enganda bako n'ab'emikwano nti ngenda kuwasa nabwe ekito n'agenda mu bwenzi tabaako gwategeeza lwaki wanji tali ku halali tosobola agenda kutegula noga nti imaamu mbadde saa kumperekerako nnaka njagala okugusa before sawa 4 kaki juma onakalabira eyo mama agenda tubuze mu malaaya nga juma yuwandeese nkumaako imaamu eno ndi ku ibada kisoboka bannange wallahi agenda okwenda agenda mpola n'omugambo ogenda wa juma obuuzabuuza nnyo nabbi yagana okulingiriza agenda ku subhanallah era otuukeyo ng'akola ebibye okumanyanga kyagendako kikyamu waba agenda bati nasinkana omwazinyi mu kikubo kyekimu Allah n'amugeera nga yaso mulaba aweta mangu n'akola atya Isa atambula asooka agenda yaziino bagendawo nadde ne bwati Isa n'ayitawo talabye misikini Juma ndada mu kikubo kye n'agenda n'akola atya bannange omuntu agenda okubba ategeeza nti ngenda kubba wano tuiza okuba tutudde naye ng'olina ennyumba gy'ogenda omenya nga bukya naye ng'oli wano oli kwazikaali oli kusonyiwa mazambi ate ogenda kwongerako nga kumakya ogenda bwogenda okutta era tolina gwonyega saate ali wano ng'ekyalina omulimu gwagenda okukola omulungi nga gwa mu busiraamu nga gwetageeza ogambako banna akola atya kati Allah bye yakkiriza tukoze eki twabisomesebwa byagana tukola ki tulina kukola ki kukola byakola atya byagana ebitiibwa wawe amazambi omulembe ejayita
ngebabikolanga Allah yasanyangawo mulembe ogwo ogwakola ki era Allah tabaraka wa taala tasobola kusanyawo kitundu ky'abantu okujjako nga maze kibuulirira eyo si nkola ya Allah okuva eri n'atwala katundu tunuli emirembe gyonna okuva ku gwa Nuhu alayhi salatu wassalamu katandikire ku Nuhu ku mirembe gyonna ezigiddaawaawo ba Thamudu ba Adi ba Swalihi bonna balina amazambi ge bakola ki ne wallahi Allah teyabatwala lutwala nga tamaze kola ki kubabuulirira hatta nawe alabye ekikolwa ekikyamu nga kiri mu nsi kitambula kyandibadde kivunaanibwa buli musiraamu akola atya akyogereko Allah asobola okuleeta adhaabu nekwatiramu gwe yeeyita omusalafu nga gwe byonono byonna tobyogerako wabula gw'oliawo osinza Allah olinze kuwajjana naye nga akala okubangala konna konna bantu basamize tebatya Allah banywa omwenge bakuba matatu bakuba ludo naye nga kubaitako n'ogenda ku zuhuli ne lasiri ne magharibi ne isha nga tonna gokoze otya kati Allah waba abonereza gwe nambeegi gwe gwasookeraku nga tanafa ku baani kati buvanabula buli musiraamu ali wano okulaba ekikolwa ekiri mu nsi muno nga si kituufu okukyogerako newankubadde nga tolina ddoboozi kola ki kyogereko kubanga ate ogamba nti okitamwe ate ddala ki ddala nnafu kyogereko buki oba ofunye obusobozi bw'okijjawo kikole ki kijjeewo nabadde ku gundi awo yali simu ndowooza zino zisimaati kantu awo emu matagala kubalingiza inshallah taala tuyinza obalingiza ate kawere yagalanye ebintu ebyo kati abadde atabuse alhamdu barakallahu fika banange saballa tutase wowo ekigambo ekyebisiyaga mwakiwuliddeko basindikidde essomero nali wano kitufu mbadde sinabizaako birowoozo essomero ddene nnyo naye mbadde suubira nti basobola okulya ebisiyaga naye ekitufu bantabudde omutwe bwe nali kwatika wali nzobe musiraamu yagase Kalukumaani ng'ebyabadde ku social media okwo ng'ebyabadde omwana ng'ayatula nzate kye yamwebaseeko oba ne madamu yebase ku madamu munne bisiyaga essomero eryo si lya busiraamu kyemmanyi naye nga ssomero lirina erinnya mu ggwanga naye gavumenti evaayo ku bintu ebirala netavaayo ku birowa ku ebyo bano abekalakase banguyira ne bajjamu enjala saate bano abateeka emize mibi mu duniya kati ng'ekyo ekisiyaga ngawo gavumenti yanibaderaga nti ekola ne hatta batuuka n'okubanga batwala mu parliament ekigambo ng'ekyo kubaganyako ebirowoozo ebisiyaga biriibwe oba nedda kakasa eyo teyandibadde parliament ng'ekola effujjo bwe lityo nga bazadde abaana balina n'abazzukulu nga basuubira okufa baleka emirigo emiki ne bafulumya obukadde bw'ensimbi okugenda muri constituency okubeera nga ababaka babuuza ebitundu abange kikolebwe tebabulako ebintu ebyo ffe batusalasalako dde ewaffe betwateeka mupakanenga bene endiga twagitwaliro lwaki ng'okomye okutubuuza ebyo ate bowa tetulina mazzi ku kyalo subhanallah tetulina abantu basula njala mu byalo eyo wansi gwe bajuka akalulu ogenda funa akalulu n'atambula paka eyo wansi ku lusuzani y'akalulu anoonya kaki naye bamuwa obukaddaana nti genda obeebuuzeeko ekisiyaga kiriibwe oba nedda era n'akunyuka bulungi n'agenda gye bamuwa akalulu neyebuuza kwabo naye twasomamu akatono batusonyiwe neyebuuzaako oba mukkiriza oba temukkiriza n'akola atya kati fe tugamba nti ekyo kikolwa ky'ebisiyaga zambi ddene newankubadde nga abali mu gavumenti balabanga ekikolo kiki ekitono wallahi zambi ddene Allah kwayinza okuyisizaako n'asanyawo akaalo kalamba oba Uganda namba oba ensi yonna nga hatta ababirya balina ssente ezisinga n'abali mu ggwanga muno oba tokyetegerereza ng'osanga omusajja alina amayumba naye ng'agajje mu bisiyaga kukasitootereza emabega ye n'akuwalula tewali buzibu ovaawo ofunye obukadde obw'ensimbi bw'otamanyi era bagenda okuwalula nga naawe oyagadde obwavu bwanuma dda twala mu lutu 3 ogenda ovaawo nga n'obusa bukuyita mu buyisi tebasobola kukolera wallahi ne bakuyita mu kkuba eryo okuggyako nga eno pata zijja kuta nga kati ate onaafuna embiro naayibeere otya kuba zo tezirina sikata
tulina kwogerako bwogezi neze singa mbadde pulezidenti w'ensi eno nze wendabyo ebikolayo bityo nze mpited master nesooka munyega emboko zesimanyi kubala sitaafu nabo ne badda wali nesooka obuyizi bwonna nembugwa muge mudde ewaabwe kati nesooka ndiggala emyaka gyonna abadan ate nembasiba ne mukomera olaba abantu abo omusomesa mwali museka basa asomya hadisi awo wadde ku bisiyaga naga nabbi yagamba nti omusanga nga baliwo ebisiyaga aba ono alidde attibwe ne gwe balidde olupanka naye attibwe nze hadisi newunyisiza nekizuula nti gwe Jamiru ne Kasimu tubasanze muli ebisiyaga awo wenyini mwaba ono akikoze ne gwe bakikozeeko bakole ki battibwe naye tubuuza yo gavumenti yakozeewo ki ku bisiyaga ku ssomero lye basindise eri ekyanoonyereza alhamdulillah barakallahu fikum kuba banoonyereza ekyokubiri amasomero mangi agaze gawulirikamu ebintu ebyo nti abaana bali ebiki ebisiyaga naye nga baana bato nga sebo lecture namba lesoni nga tikyabasomesa butya woolyamu azifu ndowooza oba nagwo omugaati guli awo wallahi omuleme gwa nabbi Luutu ekyasinga ogujja ku maapu Allah ogusaanyaawo tiyali nsonga ndala wallahi yali nsonga egi bisiyaga ate nga eryakulira ekyo ekibinja yali mukyala wa mubaka nabbi Luutu alayhi salatu wassalamu nga yakuliramu era nga yazigirira abantu nti kati waliwo embooka ezazze gamwetereze ate abasajja ate bakola atya era bamalayika okujja ewa nabbi Luutu mukyala we yatwala olugambo naga nti waayi bano banyirira era muyiteeyo okwo naye nga abazze bani malayika basajja bali mutu bali abasajja suratu Namuli aya ya 5 yagamba Allah wa Luutan jukira musira nabyani nabbi Luutu idh qala liqaumihi we yagamba abantu baki bekibiina kye yababuuza kibuuzo ataatuna alfahshata wa antum tubisirun abafi mukola ebyobuwemu nga namwe mulaba bwe muti omusajja nowebaka ku musajja munno omukyala ku mukyala munne wa antum tubisirun ng'olaba gwogenda kusigama nti bakusibya kati ne nawe olaba nti ono omusajja munnange nago yarabagamba nti wulira aya eno innakum lataatuna rijara shahwatan min duni nisa mazima ddala mmwe abasajja mufuna obwagazi ne mumalira obwagazi ku basajja bannammwe min duni nisa ng'abakyala weebali n'okwata ekyeyo kya laavu n'okizingazinga n'okiwumuliza ku kamaadi kamaadi nenamanya nti kati ntuuse gye ndaga oba masakati sitoolwera kati ndomazeeko Allah gati innakum lataatuna rijara shahwatan min duni nisa gwomusajja n'okwata emitwalo 5 oba miliyoni n'ogenda ogule musajja munno n'omala obwagazi bwo n'oyiwa ne maniyu ng'oyira ku musajja naye sokoleke omusajja wetunuulire ddala wakula wa wayinza okuba musajja munno tunuulira kati nze nkukubyeko ki n'owajjamu engoye n'otambula awo tugate Kasimu tuyambe obikeko tuyambe wallahi bika ku bugumba naye gwe tunulira omukyala ekikula kye yatondebwa nga alina kuba na musajja omusajja kuba na mukyala tosobola keera ku makya n'okwata laavu yo yonna n'ogiwa musajja munno banange sijja genda wala mu kaseera k'okubeera nga abafumbo bali mu nsonga zaabwe omukyala osobola omukwata wantu wanza okukwatibwa n'obulira nga olina mukyala balina mountain kuno balina ebifo ebyebbeeyi otunako obutunizi bwoti ku kisambi kye n'obulira nga n'enjala ewonye tunula ku kyaka amaadi olabe konakona kasiba bwe kati kakondo ye n'olugumba lubati wajjamu engoye kali kabina kali kuno bwe kati kekute bwe kuti naye omukyala ye obutonde bwe yatondebwanga n'omuntu nako bwoti ne waba ali mu hijabu nga nti wallahi masha Allah tabarakallah naye omusajja n'ava gy'avudde bana abazungu oba abazungu batusibyeko embeera eyo
n'afuuka bafuutusenge kibaleese mu ggwanga Uganda kwonoona Uganda kuteeka mbisiyaga mu bantu omukyala ku muki omusajja ku muki ku musajja era ne bamala obwagazi hatta tusobola okuba nga basomesa abaana b'eggwanga bute balyamu bisiyaga nsaba Allah tutaasi ya rabbi kibonezo kinaba kizze nsaba Allah kitalize fe aboogeddeko kikwata abaganyotereza kubanga kisoboka Mungu okusanyawo akaalo kalamba lwambeera etya emu era singa omulembe guno gwambaka Muhammad sallama gwali kujimu ku ebyo nabbi gyatasomera dduwa nti Allah toguzikiriza mulembe gwange omuluzikiriza lumu singa tukyaliwo wanji subhanallah Allah agamba nti mwe mugenda ne mumalewo obwagazi bumwe ku basajja nga bakyala bwe bali Allah agamba nti bal antum qaumun tajharun mwe muli ekibiina eky'abantu abatategeera abatalina kye mumanyi kutiza nti omusajja buli wagenda ku musajja munne kitwale nga mawaya atakola atya ata avuddeko ne wankubadde nga profesa wallahi amagezi abatalina tosobola kulekawo wakazi ya rabbi Allah tondera abakyala abo wallahi omuntu n'okubuuti wallahi ngamba gwoline waka so si malayayo ngamba gowawoowa ye just yebikula bwebikuzi bwati nasigala mu night ye nomanya nti lero tampona awo no signing mu kitabo ky'abantu abatalina kuwonebwa amakasimu oyagala toyagala lero twampona kale gwe weyambula nga ogenda okunaba mu kiyigo mukazi otunaatunagana naye wallahi simanyi tata Juma oba nakwa naye tegeka one party kikati enkubye mishufu talina nakiza nti shufu nira kufumba wowo ate no wekalakasa mu kipule ekiraawo no wekalakasa awo jamu nengoye ati oli mu kisenge ekyo ye nakazana nti akitufu ye asirina naguma naye kati olabu oyo omukyala akunyiza bunyiza waka just omukyala just noyagala nomenda kubiri nga tomunyega nga newo omuntu nokoba otulira ddala obusungu kuti yakoze atya kasika ekifaananyi nga owasiza musajja munno likunyiziza Jamiru waganya okoze ebintu takyagala kugolerera ngoye takyakufumbira mmere muyinza okumalako ate likusinga amaanyi musajja omu yali mu Uganda wano mugagga omwana yamugaa tata kati nkuze ngenda kuleetera mwana munnange tukole embaga mukasajja gasina buki uyaleeta omwana aleeta musajja munne weyagwa wansi teyadda ngulu mumujjukira oyo yali ani aha naki n'omukyala tukwanirize siwe kiri kwebe poti muze yala atuuka nga mbaze bonna temuli efaniza mukyala poza omuvubuka yamanyidde muye mweri tata abuuza nti muwala wangalwa nga nti ono Jamiru astagfirullah wa natubu weyagwa wansi yakola ati wallahi la woyingira akhira lwakitabani kyewazaala kale fe tugamba nti ebisiyaga si biki wallahi omulembe guli ogwa nabbi Luutu gwasaanawo butereevu kamaze aya zino nze mbaveeko weyagamba ku bantu be ekibuuzo ekyo timumalira obwagazi bwammwe ku basajja nga abakyala weebali bal antum qaumun tajhalun muli ekibiina ekitamanyi bamugamba fama kana jawaba qaumihi olaba ansa gye bamugamba abantu be fama kana jawaba qaumihi tewali kuddibwamu kwa nabbi Luutu abantu ke bamuddamu illa an qalu okujjako bamugamba akhriju ala Luuti min qaryatikum mukwate Luutu mumujje mu kyalo kyammwe kino mumutwale wa bal antum qaumun la innahum unasun yatatahharun kubanga Luutu ono tumuzuddemu kati musajja musalafu yetukuza
tumukwate ne banne basalafu banne tubatwa innahum unasun bo bantu yatataharun abetukuza tukuza kati ffe batuleke tulye ebintu byaffe nga bakoze eki bo bagende tumanyi ngeri gye biwoomamu neddala bintu ebyo biwumu basi tebagenda na makadomola manju wallahi kyegendereze bigende manju kati bina kadomola de toilet paper kati osuubidde oyo ogenda mutandikirawo nga eno gundi ajudde saballa ntaasi naye enkomerero yaabwe yali mbi fa anjainahu washitiibwa Allah gamba nti fa anjainahu Luutu olwamuddamu statement eyo abantu be abaaliwo abaali bamukkirizzaamu bo baali banywe ne Luutu yanywera Allah gati fa anjainahu wa ahlahu twamutaasa ye naki n'abantu abamukkiriza illa muraatahu okujjako mukyala we qaddarunaha min alghabirin yasigala mu abo abazikirizibwa kubanga yali ku paati olaba oyinza okuba n'omukyala wakanga omukyala nga simukkiriza ninga ate gwoli mukkiriza ng'omugambyeko akoze eki ne kati guno omulembe mwe temukyasobola gumiikiriza era gwokwomuzulamu obukyamu bwonna gwedda imaani yo tosobola kuwangala naye gwe waba mushirika ojja kuyinzika nawe emindi ogiyize kati omukyala atayagala kukola ddiini mu maka muwe ennaku ezi sharia bwetu ennaku meka amajjuma eswala oganye wadde ennaku meka olwo luzibe era azikube nga amajjuma osigaza ezi olwodde weetereza abitoti byakusaga tusigaza lumeka wezigwako leeta turakita parking awo tikako ebintu bye amajjuma dde wamwe semba bulenzi okoze eki oliyiga okusaala olifuna abasajja balanze kandeeta omwana w'omusiraamu akola ki abaana gye bali basaala ggwe nga basaala n'ebitaliiyo nga basaala gye bali ne layiri ayinza n'okukanda nti seeka ng'oyimaani egenda mukazi yakukanda nga gwe omusalafu kasooka okubayisa n'ogimala n'ogifuna omukazi nga takuweeza layiri ate imaani eba esusse ngoba otya layiri ateeka gwe ngodde ewammwe asibwana erime imaani yonna oba osuseeko ya rabbi astagfirullah ate nga abakazi wallahi babikola kuba yagenda mudasa gwetogenda agenda mudasa gwetogenda naga ni nonno kati agenda kukendeza imaani nga nze kanve wano oba ye baba na imaani abo yasekala kumani wegendereze abo imaani ziba zibayikako toyonona bintu wano tuli basalafu la nga musalafu yawasa tukabya kajjanja omusalafu abasusse level saballa washitiibwa atusaasire wallahi atunyweze naye ebisiyaga ebadde paati esooka ebisiyaga sinkola ya busira era ffe tuwa amawulire eri gavumenti etuyambeko ekwate ku abali b'ebisiyaga na mukono gwama kasaba Allah washitiibwa gavumenti erina sente esobola okweyimirizaawo tekkiriza sente ziva mu bali ba bisiyaga kwasobola okukwatisa n'obusente sente 900 kakasa gavumenti yeetongudde erina sente zaayo obusente ababawa sente abo ababeeresa okuzibawa babakwate babateeke wansi basibe emiguwa tubakube kibooko bajja funa ennyonyi ezibayaza ewaabwe oba tebasobodde abakubi weetuli basobola okutupangisa oba si kyekyo tufune amakomera nga gaabwe tubasibe ensonga tuleke mu ttooyi kikyeraga ki bafiire eyo kubanga bagenda kwonoona umma kati gavumenti obanga obusente sente obweyo kakasa balina sente zaabwe sikola ki tubasaba babeerenge ekyo kikola bakola ki bakikwatako n'amaanyi ddala okubanga ebisiyaga tebijja mu ki nkadde nti byayinga naye kakasa bamanyi ebikola ki bwe biri ate nga balina obuyinza obukola ki obijjawo saba Allah washitiibwa agikozese ya rabbi Allahumma eyaza okubega nkasa message eyo ntuufu eyo tensibye bannange munsonyiwe nina family barakallahu fiikum jazakumullahu khaira naam tuli ku bintu ebireeta omukisa ebintu ebireeta baraka oli twalaba kuki
bakale okwatanye emmere okulya mulojodde ekyo kyayita mbaseera bino kyali kya weekend eri ne okumanya nga wakikwata Allah kuwa bulungi weekend ne otwala baki emu kubeeta baraka okukeerako ekitwalo nti okukeera kulimu emiki awo womalira subuhi saawa emu okutuusa enjuba weevaayo awo akaseera ako kalimu omuki tokeebakira ate siwebake saawa 4 oba 5 naye awo weewale sabira wedduwa kuba kalimu omuki kalimu omukisa tayibu ekirala twagamba nti ebimu kubireeta omukisa habati sauda obweko buno obuki obutono obuddugavu twagamba buleeta omukisa Allah isizaako shifaa min kulli da'i illa saamu ddagala mu buli ndwadde okujjako okufa teza nti n'omira habati sauda pa musaamu ng'okufa kutuuse towona ese bulungi saate woomumira ku lwa covid-19 akola ki ku nniya biidhinillah woomira habati sauda ku lwa siriimu watomera embwa yeekatwe tugamba nti insha allahu taala okola ki ku nniya bitegeere bulungi ku nniya bino byangezezaako kandabeko ate simu ajja kweyongera bweyongezi akabadde akawuka akamu buwere 7 kati olina kubireka buki ku nniya gumira makerenda go nobanga niyo kakasa Allah nti asobola okuwonya nga kizamu bati sauda gwe mubeereko omwezi kugenda nti omwaka omwezi nga nti wallahi simanyi ddagala jwali jali siriimu ate kati okyali na siriimu nga saate bakwebuuzaako olaba ogenda ofuka dokita mu nsi muno gagawale n'abazuku bajja ku ssente ezo lwaki habati sauda so twagamba nti obuweko obutono buddugavu bumanyi ndowooza akaagala nazze nako gwe tumala n'okusaala ebweru wali kankumi ezezi 5 ogende waka mukalye n'abaana tese bulungi ndowooza nkitegerese bulungi mwana mwagala abantu munganzi nkusomesa ekitu ate nga nkirina sikusindika Kampala ebyanjawulo sikusindika Kampala tuva noze ng'onsasula ebyakumpola ebyo wallahi sibyagala tuwoze tetufunyeemu okujjako empalana tunakwana olw'emitwalo 2 olw'13 kusiya naye abanja nnyo kakanga sente si sente wano nga wali okazawako wali tomanyi nti sente astagfirullah so abali sauda waali abali bamwagala luli waali leero ngenda kusomesa ku zaiti zaituni biidhinillah mudakika nazo ntono tumuveeko zaiti zaituni abeera butto ava mu muti oguyitibwa zaituni abeera wa mukisa kubanga n'omuti mwava gwa mukisa watini waturi kati wabanga Allah yogera ku muti atini wa zaituni omuti mwenyini oguva muki zaituni tezati Allah tuko okogera ekintu mu Qur'an aba akulaga bukulu bwakyo zaituni nabeera mu kika kya butto obanka lina wano muyinza omanyi njagala bino okusomesa nga biri practical olunatuuka okusoma ku kyennyanja era nja kibatuma nti muleete ekyennyanja tukole ki tukisomeko tese bulungi wekimala okusomebwako ekyo nga kidda mu nsawo nga kidda ewaka tese bulungi wewenkanya ate kati zenfunira muwa obagaba mu magi batuma manyi tulwe 2 buli musiraamu tugenda soma ku magi naam zaidi watu bwafaanana ono butto kakasa omulaba bulungi wangi kati naliko hadith ne aya ono gwenjogerako kuba sebega duvayo batizaiti zitina teyani bwati wakola ki bwafaanana yagamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Umar radiyallahu anhu Allah musimi gati anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nabi yagamba ku kigambo ekyazza yagamba nti kulu zaita badduba Allah mulye zaituni kulu mulye yagamba kola ki kumulya waddahinu bihi ate mumwesiige akolenge ebiki ebizigo tufunye emitu 2 zaiti za nabagati mumulye ate teza nti asobola okukola ng'enva the same time nakolanga ebiki ebizigo era mu abali wano nsusumanyo olususu lwange lwafa tofaayo twala kano ku nniya entuufu Allah jakola ki tumulya tutya asobola okukolera ddala ng'enva ofuna envaazo ekyennyanja kyo ekibeero kyo n'otekamuko ettondo nirikola part of ku masavu n'osabula kikyogoba baraka
aseka gwa wata omusate gunnemye anti vanti okyagenda nnyo ku basawo abaganda bakyakulyako nnyo enkoko n'embuzi okyagenda nnyo ku muti gwa nakayima ng'ate zaiti zatuni wa layisi eri ku muti gwa nakayima oteekamu ssente ne transport n'obudde ate nova ne mu busiraamu so wano ogenda sigala mu busiraamu ng'oli musajja musira nage nti mulye zaiti zaituni ate mwesiige fa innahu min shajaratin mubaraka kubanga ono zaiti zaituni ava muti gwa muki gwa mukisa. Allahu akbar. لا إله إلا الله. Naam tugende nti ekirala Allah kwasiza baraka omusiramu nafuna emikisa mu bulamu bwe zaiti zaituni abeera butto bwati n'ogenda mu supermarket ndowooza kati mwali n'ogenda wa ku maduuka g'obusiraamu gatundira gali obusiraamu osobola okukola ki osobola okumusanga naye kati naffe mukono waali inshallah taala tumulina totambulira bwereere ne waba weddewo tutumya nowo nogendewa ekampa kugwa nga tonafuna inshallah taala si bwereere wabula sente tese bulungi kiba kirungi nosomesa abantu nge kibakola ki kibalabako ne wolifa bakujjukirako nti omusajja ali mulungi ng'asomesa kitungo okukirabako nawali kati mbuuza ku byenze nsomesa naaba abali ekyokulya wa shajaratan nomuti takhruju min turi sainaa oguva mu lusozi Sinai tambutu biduhuni gumerako butto kika kyoyo zaiti zaituni naye wasibighi lil akirina nganva eri bonna abalya teza nti asobola okulyanga enva watu sobola kumulya yekatisti emmere gyofunye matoke n'ekinyowa iwamuka amatondo ne gabameka asatu kala katetoke insha Allah ta'ala niwa ya pirawu akolanga buto yata akolanga ayegambye ekisubwana subwana zogole akolanga buto subwana kati ategwe bacha kusera buto gula date zaituni kuba teriyo aya tugamba nti buto ali mu baraka ono wakumaduka okujja kate ebiwuka ebirimu kwa ogenda mu dwa musaga mati buto muveeko kasimu musawo ngampulya kati genda ofe kati gwe wagaba ku buto ngamba nti neyo zaiti wange kwa subhanallah ate njatamanga ne Dr. Adam wala busebo mbadde naye olwaliro aterezeza mukawo akolanga buto tezati pirawo tezati mwabala ne akika abana akika embaga ya mwanyoko buto muve kumuje mubongeza iti zaituni abakote bali vawamu wakati wano tulibeera wano muteke muzaiti mukube pirawo kaba ne nyumere nge unya bulungi oyo zaiti yakola ebyo ate zona zibaraka na inshallah isaballa washitibokirize abasama ndo bakakalla bagule eddagala lino Allahumma amen manyi mufula ababitegedde olumala ishanga mudduka barakallahu fikum jazakumullahu khaira namwe ensonga yange eyokubiri zati zatune mumaze dagala osobola okumunywa okumwesigamanya ngebizigo kagula ogenda okesige abaka kaberenga kakola ki
kakwesiga insha Allah taala Allah ajja kuyisizaako biidhini lusobole okubeeranga nokanywako ndozaba oyo we kasitayogera ebintu buno buntu bwakuliddemu kati ng'ate omuwakanya kanywe kalamba tojja kufa nasalamu baga ati walayi seeka era gwokyalo nyo ng'olina amajini mutwalo toya kwejjanjaba baraka bana emikisa mujerizi mu biwatu baraka ziri wano tunagezaako inshallah ensonga esembayo emu kuzireeta emikisa mu bulamu bw'abantu annika okuwasa oba okufumbirwa kw'omwana omuki omuwala emu ku ibaada ezongera emikisa mu bulamu bwaffe ng'abantu kyobulaba nti obusiraamu bukubiriza nnyo omwana omuvubuka abafunye obusobozi akole ki awase okusinga wanaabeerawo nga yeegomba bwegombi singa kyange nedda oba olina obusobozi genda okole ki bamutu byokusika amalusu ku bakazi b'abanno ate si nti buli ali mukuba ayitawo nti mukazi wo kwagwa buli abayitawo ekyo nenkikwatako oni gwowooyaawo amangu ago ddala nabegeti oba muvubuka ng'ofunye obusobozi va mu kwegomba n'okusaalizibwa genda maka g'oyo omuwala gye weegombye oyogere nabo nti kituufu taata ekindeese wano njagala ki afusa oyo toyogera bingi nempulira nga mwagala kati wogende wafusa ne bakuwa akadde tomunda kuba babiri waliwo okwogeza okw'obusiraamu walina okubaawo mwanyina waafusa kati wafuna kakyasi kogera n'afusa ate toweetiitiira afusa mugambe buli wotambula bwoti nze gwotambulirako afusa nze gwolaba nkoyo obuwuulu nabasene temanyago oli awo omuwala omugamba nawera afuirwa jjajjaawo yarabbi nga kitalo olina amagezi ogezemu kubageza beewaaba baafa era gwokya nnyo mu buwuulu subhanallah kati okuwasa kuno emu ku ibaada ng'omuntu singa aba agituukiriza wallahi abajuza obuki obukkiriza obwo obusiraamu bwe kano kategeere wallahi totya lwa bwavu nti olw'okuba oli mwavu okuwasa kwa waliyo omwavu naye nga omwavu oyo gwolaba alina ennyumba ye ng'omwavu oyo omulimu gwalina kala ayigiza 10 wallahi wasa omukyala kino tebakikulimba abantu abasinga bolaba bagagga mu nsi muno bagaggawadde lwakumala kola ki kuwasa era omuntu osagamba nti gundi muwulu mugagga era waba mugagga naye mulita bwewulira era amala funa mukazi ne wayitebagana nga seeka wallahi okuwasa mulimu ekyama Mungu asumuludde riziki okubanga yeeta omukazi oyo naye osanga omuwulu talina namagezi gagula baafu mu nnyumba ng'osanga omuwulu nga ye talinawo bwongo bwonna bugamba nti nze nogula esseppiki ye emmere ya mukaveera webigwera webuba buugi nga atuna talina ekikopo kati totawaana teeka mukabulaaka tebujatuuka agenda akanyunyuuta agenda okugulawo omulyango nga kakalidde butwa kati omuntu alina adiise ekyogerako saballa wallahi atutaase okuwasa yemu ku ibaada omuvubuka gyalina okwettana nabbi yagamba nti man istataa minkum albaata falyatazawwaj ya ma'shara shababi mwe bavubuka mmwe abali wana bakyategula obutekuzi kyokka nyiri bali bamiteeka ebiri waliwo omuvubuka nga talina busobozi nga bambi yeekuumi paka lona afuna obuki nga talabanga ku bwerere bwa mukyala yenna from P1 oba nursery up to senior oba up to university nga yeekuumi oyo ategeka nengaga nti Allah wampa nja kukola ki n'osanga erivubuka eribaaya nga lyatandika okutegula mu kyakuna subhanallah ffe tuli basomesa P4 P5 omwegirijjaku alunabali nti no kalige noyingira P7 awo nesoka lirya nelirya olide ya P7 yonna nga lyemyusa lingo noyingira senior 1 nga lisajja nga litegera ekiyitibwa omukyala lituka mu senior 2 nga liwayo omwana wawe n'olubuto negati yenna afunye obusozi mu bavubuka akola atya awase nabbi yagamba busobozi bwa miteeko ng'esatu amanyi babuteekululamu wawo obusobozi ng'olina wogenda oteeka omukyala kkiriza nti omukyala agenda kusula wano so se wajjajja mukyala gye baziika nnyoko ku bijja
nateka wakayumba kubukojja ate banjagala nnyo nakuliraawo bajja kufura n'omukazi ebukojja baveeko kujja kalla bawadde ku ddiini obusobozi obwokubiri ng'olina wogenda okujja ssente ogule omukyere oba ogule ettooke kubanga ekitiibwa ky'omukyala kwewaatira mmere ye kugisaaniika na kugifumba nakugabula nagabula baana be. Omukazi tagenda kulya bikomando, omukazi tagenda kulya chipusi bbanga lyonna newankwadde ng'azaagala. Ye kasita atuuke wakanga era akubuuza akaseppi kikaluwa ng'otandika okutamaatama ate obadde ofukawa kakipa ka spice dana kali awo. Subhanallah, kaza nazzeewa wano buli wawasa Allah akwongera ku maki ku magezi. Wallahi kiriza gaana ffe twaliko abawulu nze wano tewali yali asinga nze Sharifu kutya kuwasa nga bw'okyogerako bwoti nga naye gwe mbatanjagala ate nkulabye. Wallahi oli muwalanyi mulungi nga nze ndaba okuwasa wallahi seeka eyo baluti nene gy'oba okubye ne wallahi Allah yatuusa akaseera neya nejja neŋŋamba nti njagala saagala olina okuyingirawo oba ntya ate wallahi Allah yawukana okutya kasitamala oyingira bwati tubyekola byokka. Kino kankibage mwena batannaba kuwasa amagezi mafunda. Allah atusaasire Sekashirafu gwe Sekalukumani huyo mutunuulire yali bwatyo nga tannaba kuwasa. Sajja alina bizinesi wali sabala atekemu baraka. Allah yamugulirawo ssebo sajja munene kyala mulina bizinesi agirina Allah atekemu baraka. Obwongo kati butaguluka kati ali awo alowooza afunye atya amaka ne oli mu mpangisa oli awo wekunyiza. Allah ajja kumpeja na Firidausi n'abakazi baamu. Gwe ng'agikuwa akwagaza ki nawe Firidausi olikeji kyamu ku mutwe asekanza abakazi bejena abokusina bavaako balina ebirwadde gwoliko ekirwadde kaninde abeeri kwasi bali ku addition baga muno balina siriimu abeeri kaninde bali ya Rabbi ate batugaa muno omukazi w'omujjana amalusu ge gwe ddene olidana bali Allah yagala bano akwone buse twala bano banange Allah atusaasire. Teriyo muntu nga tannaba kuwasa ng'asobola okutagulula obwongo. Allah buli waleeta omukyalo no mu maka otandika okukola ki ate Allah yawukana omusolo ima Sheikh omu yali awanika ekitabo ky'amajinni nakyazewa Sekalukumani ono Sheikh Uthmani Abu Najiba ekitabo yateesemu statement egamba nti kumu ku bisaanyizo by'omuntu anaasomerera amajinni ebisaanyizo neiba akwatiddwa amajinni kati kumu ku bisaanyizo anaagenda okumusomerera Sheikh yagamba nti ateeke si yabyogera oyo yajja mu bitabo ya Sheikh yani Sheikh Abdul Salam I think yagamba nti anaasomerera omuntu onakwatibwa amajinni ateekeddwa okubeera nga mufumbo. Neggo bakasomera bameka bakwatiddwa amajinni n'obuwulubu buli isima amajinni gamuzeemu subhana agagafunire wuzu tonna wasa mukazi n'ogeewuunya onaageetakulirako tali kubanga omuntu omufumbo ono alina security okuva ewaani alina obukumya bw'enjawulo okuva ewa Allah ku mukazi gw'alina. Kati gwe omuwulu ogenda kusomerera jini kikaaki kati naye agala osomera amajini genda owase aseka saagala beerawo ne gwe n'onaabajja nabba mwaka ku mwaka fino tuli mu polakitiko gwe n'oli mu theolo mu birooto ziri kwabo ziri kwabo wetabakano wakonako sirika gwe newana hizo vaona ajinaba vaveeko gwe saballa atutaase gwe wallahi kati saba tukatumeze tufunze okuwasa kuno n'okufumbirwa wallahi temukyalwa bwavu. Allah yakyogerako tabaraka wa taala yagamba Allah jalla fil ula in yakunu fuqaraa bubabeeranga abafumbiriganiddwa nga baavu yughnihimullahu min fadlihi Allah wali agenda kubagaziza agenda batirawo agenda kubagabirira mu biki makubo gwe bamubigaba bye. Allah alina makubo mangi yawozika aya yongerebwa ebintu bibiri. Allah gati wallahu wasi'un Allah mugazi mfuna bulungi Allah muki mugazi wallahu wasi'un Allah mugazi asobola okumanya nti wonna awasa ogenda kujja wano ogenda kujja wano ate alimun Allah akimanyi nti
ogenzo okuwasa gwa Abubakari nga tolinawo bulungi. Wallahi teri asinga kumanya bafumo nga bafupereganidde babiri okujjako Allah. Kuba akimanya nti owasizza ate mu mateeka ga buki nti kati omuddu wange yita gugabirira n'ateekawo amaki amakubo abatalina mulimu Allah n'akola atya n'abasinga muwasa abakazi embeera n'ebakwatamu nga kigezo wa Allah n'ogamba nti wallahi natomera ogenda tuna omukazi ku kigere nga tokyegete ekigere nga kyagaziwa kikyambata nze nafadda Mukama Katonda ate mama yaŋŋamba ebigere bino balina ebisiraani gwoliko ekisiraani mukazi watomuveeko nga ekigere kya Jamila kyonna kyalirawo bwe kiti kati gwolukirabaga wamma nebbajaje nkwe kugibba nga nakamuwasa nagati abakazi abo taata yaŋŋamba nga tannafa osanga omukazi ng'ekigere kyerabwe kinga kyambata dduka misinde wallahi nakola bakiro nedda goliko byewammwe gumiikiriza Allah agenda teekawo ki wallahi totya kuwasa ngoyi kasogo nawe ogenda oteeka omukazi olina kyogenda omuliisa ebisigale birekere Allah yagamba omumanyi omu ayitibwa Imam Ibn Uthaymin Muhammad ibn Salih al-Uthaymin ngamaliza rahimahullah yagamba nti fa anta idha tazawwajta muvubuka gwe wokeera ku makya Allah n'akuwa obusobozi n'okola ki n'owasa omukyala n'omuteeka wa mu maka mu shariya n'omuwa maki so oli gw'otegudde n'oleeta wabula n'ofuna omukyala wo mu mateeka n'omuleeta ewaka yagamba nti fataha Allahu laka abiwaaba rizqa subhanallah omukyala no gw'olese mu maka Allah akuggulirawo emiryango gyenfuna yakunu rizqan lizawjatika rizika eyo nebeeranga ezzerwa kumala kufuna muki mukyalo ono bangi nnyo Allah baterereza obulamu bwabwe bamaze kola ki kuwasa najjukira nti omusajja alina okugula ekitanda n'omuki n'omufaliso bangi muli ku yinki bbiri oza rasulu yasula nkukisampa nange njagala jjana sirigula mufaliso eyentegeera nfu bangi mummwe ennyumba zeezo tojeera woza nze nava ku duniya njere lyenjera nga eswala etuuse tomanyi ne balabuliri kasa ofuluma bwotu odda nnya bisimika Allahumma mutu wa ahya oyimuka mbazi na subuhi n'ofubutuka nga nkoko esowani zowaliramu luli ebikomado kipati musanvu tezoozebwanga wofunye ekisoozoozeko oteeka mu mazzi n'okunkumula bwoti n'oyiwayo n'ozaako capati oza kimuni n'alusa nakansa pozi gwoliko ekizibu alya bulwadde kati gwonaafuna otya muli obwongo obugamba nti okazi woyita omukyala efujjo naligwawo omukazi kasajja mu maka efujjo naligwawo atajjuma ekitanda omufaliso gy'omujja abadde asula bulungi nga wonna wagonda oza kimulavu kasiteebawo mukazi wange tujja kupambana ate bino walwano yelaavu oli gino weegumyewo tolina ssente gwafana gwe toleeta mukazi afaanana bw'atyo nga tonafuna ssente sooka ogula ekina kiteekole ekitanda gula omufaliso nga Allah akuwadde akasente ebyo si bikola obufumbo wabula Allah bakuwadde akasente sooka obiteekewo ssanyu lya mukazi okujja mu maka nga weebiri ng'engato omulaga peya nga 8 ziri awo ng'omulaga esseppiki zewamugera peya nga 7 ziri awo seeti z'amaseppiki nga ati ate okyali awo n'ebbafu y'omwana waffe gyeri wansi eyo kuba ekimulesa akimanyi tazze kuzannya omwana gy'alinaabiramu gyeri eyo gijje eyo ogirabe nga ati ate okyali awo tivi naleese 38 yiiyo nono yabyesabuukirira lyekisanyu ly'omukyala n'osanga omusalafu awoza kimunzaali yagala yalimpa muwala we tebajja kumukuwa genda okole saba Allah atutaase nabbi agamba alina busobozi gwe bawa omukazi so si alina bwagazi singa bwali bwagazi singa twaba wadda Imamu Ibn Uthaymin yagamba nti fa anta idha tazawwajta singa okera ku makya n'owasa fataha Allahu laka abiwaaba rizqi Allah akuteerawo amakubo g'ebyenfuna yakunu rizqa lizawjatika n'obeera ng'omukyala gw'oleese y'ensonga Allah akwayisizaako ofuna kaki
akasente walaisa ulize kigambo kino Sheikh yawunzika agamba walaisa ziwaju sababa lilfaqri subhanallah okuwasa omukyala si ensonga y'okwavuwala abasinga batiisatiisa kano tonna bakwetereza mwana wange mwana bamama batwagala nnyo alhamdulillah ne bataata ne batuleke tuge tupamba n'abakyala wabanga olina woyinza ofuna akalimu n'opangisa omukyala n'omuteeka wali kwa myaka 28 oba oyiseeko osanga omuwala myaka 29 nga n'essimerero yabula ku mumwa Fatuma mwenyeza mukubasa takyamwenya nga tayalawo bwazi gabannanga aseka oba nanti abadde amwenya osanga omusajja muno myaka 3 myaka 29 awuza seeka nkyeteekateeka gamba oteekateekera byakika byammwe oteekateekerani myaka 3 saba Allah tutaasi nkomye naawe kuba obudde bugenze munsonyiwe biyitamu oba bukyali abuyise buyigenze okuwasa kolimu baraka saba Allah wakitiibwa bawe obusobozi togenda kuwasa